weekend nga bwe yatambudde omukulu gwe bayita King Saha ebintu birungi si birungi mu Kampala yayina ekivulu kyali ku Davira waliwo okusoomozebwa bannannyini kifo bafunamu okusoomozebwa n'omuyimbi yennyini King Saha poliisi yajja netataganya performance ye era yali egezaako okumukwata ne bigaana mu mbeera eyo ye King Saha nga bw'ategeeza wabula poliisi yavayo netegeeza bannannyini kifo baali tebafunye lukusa ate nga ne parking yali eyiza okuleeta obuzibu mu kibuga ensonga ezo ne zitambula bwe zityo kati nno weekend yabadde ayina ekivulu King Saha ng'aliko n'abayimbi abalala King Saha ng'awerekeddwako abayimbi abalala bonna bayimbye boyinza okugamba nti abasookawo bayimbye ne balinda King Saha ajje kimu kino kyabadde ku Mayor's Garden wali e Fort Portal abategesi ne balinda King Saha obudde bwamukute mu mbeera eyo wadde nga mu kusooka baasose ne bagamba nti olwala olyokwerinda bamuganye embeera neebeera bwetyo ne balinda King Saha okujja nga talabikako naye nga budde bwonna King Saha ategeezezzaako nti agenda kuba ate nga agenda ababuulire ababuulire kimu ekyabadde ekituufu mu nteekateeka eyo batukoledde eggulire eno nga King Saha tanatubuulira kimu kyabadde naye ng'okusinziira ku be Fort Portal ebiriwo ebintu byonna babyonoonye event yonna nga bonaatwala disco gamba nti mataala waya butebe omwana yabadde amenya akatebe wakamenyako omugulu ogumu n'akamenya konna n'akaddamu ziwaya bazisaze zino bazita lead screens ezo amataala ago screen ennene ng'agikuwawo ne bajasa bwasa ne bafuna ebinja ne bayasa bwasa promota yafiiriddwa akadde kano omutegesa ali kuki ebintu babyonoonye ne babyonoona olw'omuyimbi King Saha obutajja abaffe King Saha nga tannayogera ki kyatabudde embeera abayimbi lwaki mukwata ebivulu n'olemera okuba ate ng'otuuka mu budde kukwata bivulu bingi kuba bw'oba ogobedde ku mitimbagano gya King Saha yapositize n'agamba agenda 40 n'omukulu Bobi Wine n'apositinga n'agamba nti abe 40 King Saha wuuyajja obudde bwe bwaganye waliwo yamukwatidde mu kkubo kati embeera bweri bwetyo King Saha gwe kyolina okumanya nti endongo omugagga wawe yagimazeeyo mu stowa yonna yagweredde Fort Portal abaana bo babadde batabufu nnyo ku mutwalo ogw'okuyingira gwe tobabuulira nti biki kale mu mbeera eyo sobodde okuba ate nga njogerako n'abayina endongo kubanga ekikutte kuwa endongo asooka ekikutte kuwa 40 ow'e Kampala ow'e Masaka ow'e Mubende naawe tomanya kiyinza okujja mu mbeera eyo embeera eno ebadde tusinga giwulira mu bitundu eby'e Masaka abasinga okwonoona gye buvuddeko abaana b'e Betelehemu endongo baali balina endongo gye bookyezza obutebe ne babwasayasa ekideeya ne bakyokya poliisi yataasa ey'ekyotera abajjukira ebyaliko ebuyaga ebyo byafaayo kale kati mu mbeera eno njogeddeko n'omukulu bamuyita musawo ono ye nannyini ndongo ya VIP atandise bw'ati ng'atubuulira kubanga embeera agamba nti obuzibu buva ku nsonga eno kyannaku nnyo nti abantu abali mu mulimu gw'ebivvulu baalemwa okwegatta kubanga ekizibu ekyo singa twakinogeradde eddagala abantu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe mu mbeera efaanana bwetyo naye ekisinga okubeera ekibi kyekyabakama baffe basapotaazi abawagizi engeri gye bareactingamu banyiiga nnyo ne beerabira nti nange nannyini bintu ebyo bampangisiza bupangisa siri mutegesi sirina kakwate na butajja bwa muyimbi yenna baatuusa obbatabula n'olw'ensonga eyo nze nkubiriza bafaanizi baabo bwe baba bategese nti bw'oba reactinga ng'obala nti nange nina bizinensi bampangisiza bupangisa bandeese buleesi nga naawe bwe wazze okuwagira kati bw'obanga oyonoona mujjukire nnyo nti abasajja bano bwe mwonoona ebintu byaffe ffe tufiirwa nga ffe
fe basaalumanya bwe muba mwonoona mubaleemu nti abantu onyiigidde omutwalo gumu gwe wasasudde naye oyonoonye emmotoka y'omusajja ogyokyeza baayokya emmotoka ya Sansa Viba Sounds buyaga ne bagimalawo noonoonya omuntu ayokyezza emmotoka nga talina wadde omutwalo talina ne waasula naye n'akwata emmotoka n'agikumako omuliro bannanga abawagizi mutusaasire ebyuma ebyo naffe baba batupangisizza kategedde omuwagizi mukakanya omusungu omukulu wa VIP musawo agamba nti okukwatagana mu bategesi mu bannannyini ndongo baba abalina events zino gye gyali badde kisinga ne boogera ekintu kimu naye byawukanamu nkubiriza abantu bwenna abali mu music system abali mu events nti tewali kintu kyosobola kugonjoola as an individual mbakubiriza mwegatte nga musobola okuvaayo n'eddoboozi limu kubanga bw'onaakkiriza okwagala okukola wekka era ogenda kumenyeka wekka ebintu by'okubanga bodde biyamba mu mbeera yonna kubanga ebiseera ebisinga obungi buli lw'olwana olutalo ng'olwana wekka odduwangula luzitowa naye bwe mubanga mulwanira wamu nga bodde ebyo byonna ebitusoomooza bisobola okugonjoolwa okugeza singa muba mutudde wansi nga abalina events wandibaddewo n'ekiwandiiko ng'omuntu agenza okupangisa n'akulaga n'ekundagaano zaakoze n'abayimbi n'ogenda mu kivvulu ng'oli secuwa nga mukoze endagaano nti ne security y'ebyuma byo singa byonooneka oyambiriddwa wano bwewati ne bwewati naye munnange embeera y'akasente olumu ebyo byonna tetubikola ki tetubitunuulira oli bw'ajja nakuga ngenda kusasulayo miliyoni 3 osooka kutunuulira miliyoni 3 ze bagenda okukuwa n'otajjukira nti bagenda gyokya awo nno ebintu ne bikyukamu musawo wa VIP mubuuziza ku nsonga nti tugeze bapangisizza endongo kubanga bannannyini ndongo mulina okwetereeza nammwe n'omanya nti security y'endongo wadde poliisi bawadde security naye ggwe ebidongo byo security eryetya tugeze omuyimbi yakola drop n'atajja alemeseddwa mbeera ya budde ng'ateekeddwa okujja ebyuma bino ogenda kukola otya looza namwe mwali badde mufuna security oba obviously omutegesi aba alina okuba ng'ayisa emitendera gya security gyonna okuviira ddala ku poliisi ng'alina poliisi ng'alina security ekuuma ebiki ebyuma naye ate era nyongera n'okukubiriza abayimbi balina amalala ge bakola n'atalowooza biki byagenda kufiiriza abantu bonna abali mu kivvulu ekyo ky'abategesi najja abanjibwayo miliyoni emu n'agasirinya ku stage nga tebakoze eki tebansasudde ssente akajagalalo ne kajja n'atalowooza nti ekikolwa kyagenda okukola kigenda kufiiriza abantu abasoba mu 10 abonna abali involved n'ekyokubiri abayimbi akwata ebivvulu 6 n'atuuka ku kivvulu essaawa 10 oba osuubira fani kyagenda okukulinda kati bannange abantu bonna buli pate yonna evunaanyizibwa kitegedde abawagizi abayimbi ab'ebidongo alina obubaka bwawadde abayimbi mu mbeera eno abayimbi mbasaba ekintu kimu beegerere kye basobola okumalawo ebivvulu oba osobola 2 ebyo ng'omanyi nti ojja kutuuka oyimbira abantu mu budde ekikuleeta ku kivvulu ssaawa 10 kiba ki kamiliyoni yatuuka nakasongola essaawa 9 nga abantu bamaze okwekyanga ebintu byali bigenda kwonooneka buli kimu kyali kigenda kwonooneka kati abayimbi mbakubiriza bannange mubaleemu emaali y'abantu bakusasudde kiki ekikutuusa ku budde essaawa 9 essaawa 10 okutta ebivvulu 4-5 tosobola bikuba oli muntu kyensobola okubagamba abayimbi okategedde yoyo nno omukulu gwe bayita musawo owa VIP yona amanya gange bampita Lukomwa Patrick naye nga abantu abasinga obungi basinga kuntegeera nga musawo VIP esebo nanyini ndongo ya VIP events esebo VIP egambe etya talina tabbu nini mugitambula abantu basiima sound wagiterezezza nnyo mutindo gwa kabi abantu twagala naffe tubawo omuziki nga bwe engombo bweri ennaku zino mpaka kuwulira buki paka kuwulira bubi VIP twejjuludde ne tudda kizimbe kye bayita Down State Complex okuliraana kooti enkulu ey'e Masaka High Court awo etuli ssebo era omuntu yenna atwetaaze
kusangaawo oba osobola otunoonya ku ssimu 052969279 ne 078269279 kwe tuli ssebo.